Abaali bamanyi ku ssaawa ya Queen gye buvuddeko bw'otuukawo kati oyinza okubula olw'enkyukakyuka ezaakoleddwa ku nguudo z'omu kitundu kino okuli ez'omu bbanga oba flyovers. Ng'oggyeko enguudo z'emmotoka ez'omu bbanga n'ab'ebigere nabo babateerawo ezaabwe ze beeyambisa okusala okudda ku ludda olulala okwewala obubenje. Ku nguudo zino kuteereddwako ebitaala okusobola okulambika ab'ebidduka. Kyokka kizuuliddwa ng'abantu bangi tebamanyi nkozesa yaazo olw'okuba nti ze zisookedde ddala mu ggwanga. Kubanga kati omuntu w'osalawo okusala ekkubo eggazi lya layini nnya oyinza okulowooza nti emmotoka eri wala. Wonooviira ku sayidi eno osala okudda kula ng'emmotoka gy'obadde olowooza nti eri wala ekoze eki ekutuuseeko. Ekyennaku nti n'ab'ebigere bwe balina okutambulira abatembeeyi beekwatawo dda okutundirawo ebyamaguzi byabwe. Abamu mpulira kino bakoze eki bakoze ne buplotisi nti eno puloti yange okiraba tokkirizibwa kukola ki kuyitawo okiraba batandise okwekwata ebifo gundi yonna ekitundu kyonna kyonna bakisazeemu puloti. So kati ekintu kati ekintu kyalibadde ekirungi ekiyamba buli omu abatambuze okuba kino buli omu akola ki abatambuze basigala mu gundi yaabwe mu bukubo obutonotono bwe bakoze kati abatambuze batandise okutambulira ki ate mu muddo. Abaminisitule y'ebidduka basinzidde wano ne balaga obwennyamivu eri abantu abatandise okubba ebyuma ebiteereddwa ku luguudo luno kye bagamba nti kizza enkulaakulana y'ekibuga emabega. Naye abamu ku ffe bannayuganda omulimu gwe basoose okukola kwe kusalayo stepusi ezo. Ekira kye ŋŋamba kwe kuzisalayo kuzitwala kutunda nga scrap kayiteebereza. Kati bakitegeeza nti n'okukkirira eri wansi tolina ngeri gy'osobola kukola ki gy'osobola okukkirirayo kati mu kaseera kano kubanga bannaffe bo balabye nga steps ezo zo bazaagala mu ki bazaagala mu scrap. Kati oluvannyuma lw'okumaliriza okuzimba oluguudo luno omutendera ogusooka abaminisitule y'ebyentambula balukwasizza ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA. Wabula ekyenjawulo essaawa ya Queen wadde naye eweereddwayo naye essaawa tebaddeemu nga bwe kibadde kisuubirwa ekigifuula essaawa wadde ng'abakulu tebatubuulidde lwaki teriimu getulobye mu nsonda enneekusifu eno erina kuggyibwa bweru wa ggwanga ng'ebadde tennaba kuleetebwa. KCCA ekubiriziddwa okussaamu amaanyi okusomesa abantu ku nkozesa y'oluguudo luno n'okukwasisa amateeka g'ebidduka ku luguudo luno. Gavuga abamu nekiwanga si gundi nga light zilaze nga myufu bo bayitawo buyisi bakola U-turns. Bano era bategeezezza nga bwe bataddewo ekifo ekimanyiddwa nga Traffic Control Tower okuyambako mu kukendeeza akalippagano k'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala. Kaakati omuntu ajja kuba asobola okutuula ku KCCA ng'atudde mu KCCA n'alaba nti kaakati junction eno ey'Ensambya oba junction ya Shoprite oba junction ya walala wano oba Nakawa ajja kuba asobola okugiraba nga ali egundi ng'ali ku tawa ku KCCA asobola okulaba nti kaakati eno layini eno emmotoka eziva e Kampala nnyingi nnyo zeesibye kanziwe ki kanziwe green time enneneko. Yo KCCA esiimye omulimu ogukoleddwa nti kyakulongoosa ebyentambula mu Kampala. Ife nga Kampala tuli basenyafu nnyo ate we are looking forward ninga tusuubira ne project endala eddako ejja kuleeta enjawulo. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okusitukiramu okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka ku luguudo luno. Kwegamba tujja kuteekako enforcement kulaba ngu abantu bonna bagoberera amateeka. Obwo butambula tambula bulungi mu layini yo. Oluguudo luno lubadde luvujjirirwa aba kampuni ya Japan International Cooperation Agency era nga luwemmeesa obukadde bwa $81. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.